kituufu questioning abakulembeze nze nkyogera nkiddamu nti ffe bemulaba kasita mulaba nti munnonze netula mu office mbeera mukozi wammwe daba aba NUP infact aba NUP abalala tetubalinaako buyinza n'aba NUP tubagamba nga tebanabala okwesimbawo ibino mujjamu musibi ebiri ebya bulijjo nti ye munaawuliriza abaana ababuuzi b'emmotoka n'abatunzi b'emmere nti ye munaakola eby'abantu bibaagala nti ye mukkiriza nti mutambulira ku maanyi g'abantu nti ye therefore ffe abakulembeze baffe beeyama okutuwuliriza beeyama n'okutwala criticism oba guidance from us kyenjagala obbasaba mmwe abali eyo abagamba ku bakulembeze mukikole mu ngeri eyeebwa ekitiibwa nabo ebawa ekitiibwa oyina obuyinza n'eddembe 100 okugamba ku mukulembezeewo ebigenza obulungi n'ebigenza obubi naye tolina ddembe n'omulundi n'ogumu kumuvoola oba kumutyoboola. Get that very clearly. Naye bw'oba okyogera mu kwekitiibwa manyi nti kiri very possible omuntu gw'ogambye amazima okugafuula obusungu n'ensonyi okuzifuula obusungu. Naye gwe ayogera ku mazima making sure oyina clean hands. Bwe tuba tusoma abateeka batuyigiriza nti those who go for justice must go with clean hands. Bw'oba oyogera mazima making sure oli clean obimugambe mu mazima gaabyo ne bw'abeera nze. Always feel the confidence to tell your leader or the person in the leadership position ti kino kiteredde kino tekiteredde wakati mu kumuwa ekitiibwa. Making sure tokolamu nsobi oba tolaga busungu bwonna bwe bagenda kusinziirako kubuzaabuza nsonga yo aleme kudda ku nsonga gy'omugambye agambe bw'onvuma buvumi bw'onyiga bunyiizi. So naffe nga tuholdinga abakulembeze baffe tubaholdinga accountable. Yes, waliwo bali abagamba ne mwogera ku bannammwe kuba tulina ne bannaffe abapozinga ng'aba opposition naye nga bakolera nakyemalira era nga obwo bagambako nga bagamba kati Museveni bwamuvaako abaffe oba okuba omusota amagi googaleka. So newankubadde omulabe waffe nakyemalira temutaliza abo bakozesa ne bwe baba bali mu nnyumba yammwe. Kansubire nti mufunye bulungi ku nsonga eyo. Kigozi angambye nyinyonyole protest vote. Protest kwe kwekandaga, kwe kuwakana, kwe kwekalakaasa. Ekigambo kwekalakaasa si kibi, si kive, tekimenya amateeka. Temugamba ng'omuntu yenna alina obbatiisatiisa, temukkiriza ng'omuntu yenna obbatiisatiisa okwekalakaasa kimenya amateeka. Nedda oli waddembe okwekalakaasa newankubadde wano mu Uganda bakifudde musango. Kyekitali musango mu Uganda. Genda omukubo ogende ng'oyogera bwogezi mazima. Kambayo statement emu ey'amazima. Museveni atufugidde emyaka ameka? Kati gwegenda mu kkubo ng'ogamba Museveni atufugidde emyaka 4. Museveni yes eki kigambo kyokka nga togedde kigambo kirala ogambe Museveni atufugidde emyaka 4 oba olimba oba tolimba naye osobola kutambula kuva wapaka wanga tebannakwata okwogera amazima. So byonna babifuula musango. Tugenda kukkiriza nti musango? Nedda. N'okutegeera obutegeezi bakufuula musango. Tugenda kulegera okutegeera? Nedda. So to protest kwe kuwakanya kana akalulu ka kuwakanya kana akalulu bakayita mbiganye wakati mu kumanya nti bakyekubira abalamuzi efuge eddamuzi esiga eddamuzi pambe esiga erikola amateeka parliament pambe buli institution buli kitongole kya government kiwambe poliisi mutabani wa Museveni atokyalinga omuntu n'abayo neyewaana mu kutulugunya omuntu ne babuuza abapoliisi poliisi ne bagamba tetulina kyetwogerako. So to protest kana kaluke tugenda kuwakanya tugenda kugoba obuli bw'enguzi goba okutulugunya abantu goba oba nakyemalira goba abatulira munda goba buli kikyamu ekyo kye bayita protest vote.
tugenda kulonda Kaluka na Busungu ate si kulonda bulonzi kuba tumanyi akaluteka sikaluna kululuka bebalonze wabula akalukaberawo before, during and after. Chobola batuba encouraging okusooka mukenyigiremu nga muvayo ne mwesimbawo abateesimbyewo muwagira ababeesimbyewo abatuufu mugetingena involve mu kuba screeninga omukyalo yakyogeddeko byate abo betumanyi obulungi tugendera ku maanyi g'abantu. Ffe nga National Unity Platform tuli kibiina naye tulina ekibiina naye tetuli kibiina. Munfuno bache ngamba. We have a political party but we are not a political party. Tuli people power. NUP ye electoral platform eyamanyi g'abantu. Kitegeeza nti bakandidate bonna abagenda okugira ku ticket eya National Unity Platform bagenda kubanga bazze kuwakanya bazze ku protestinga. Kati ffe nga bakulembera NUP kitukakatako okuselectinga abafighter so si ba common politician. Tusobola okubasuubiza tugenda kukola buli kisoboka okumakinga sure abwe tulondobamu beebo bennyini. Ku mulundi guli twaleetanga ani aliwo eri tulinayo candidate sese twafunye candidate tetunafuna kati twafunye candidate nga tutwala aliwo kati tulina bangi nnyo mwe tulonda. So tetugenda kulonda bulonzi aliwo aliwo tugenda kuleeta kulonda oyo alina obusobozi ate nga yeesigika. So that is about protest voting. Ngezaako okujabulajabula kuba manyi akakuba kaze. Katoka Weesi ayogedde ku beesimbyewo n'ebikono nabagamba mwesimbewo naye era tumulabirwe ku bikolwa byammwe era abo bonna abagenda okuselectingibwa okufuna tiketi eza NUP tujja kumakinga sure bebo bennyini abasaanidde. Asi yabuuza ku tactics za non-violence naye